Hellos banage bafanzi bange abalungi ab'oku YouTube sibayitako nga temuntegedde namwe abamu abamanyi okugamba when I posted mugamba now who is this Hope Shifa Nakawombe yeye so sibayitako nga temuntegedde new looks zino zichayizo baletera okuba ne mumpitako oba surprise ne muzigabe walala nga Shifa temukyamulaba nabamu mwebuuza nga tetukyakulaba yenzono ekyokubiri nyina kyenziza okwogerako actually ndi kwetegeka ngende Eddondo naye nga kyembale nziza okwogerako right now kamala kurujjako nga si byangu bamada bagalo child mubalaba bwe beerikodinga lwaki njogera ndi musanyufu one day nakolako video ne ngamba abantu you know what obudde bwe nawanga abantu nja bakomezaawo video eyo kuba nagikola ndi mu kilo 15 ne ngamba guys from today onwards I've decided time yange njiteeke kukola ombiri gwange ndabe bwenzira in shape and I focus on my work and I focus on loving myself and I focus on dealing with my own problems and I focused kukwenonya nzani ye bana mwera bwe nabakolera video ne bagamba nti I'm gonna focus on myself abantu bangi bagamba takyalina bamwagala bamukyawa buli omu yamwetamwa takyalina kiddako ebyo abikola kwekaza ebyo nze mbabuulira mu nsi muno bweweewaayo buli kintu osobola okikolerera nze nfunye okuyigga n'okusoomozebwa njiza ebintu bingi ne mmanya nti ebisinga betunoonye walala biri within us muffe answers ziri muffe munda answers zetunoonye walala byonna byetunoonya entalo zetulwanisa abalala abantu betunyigira abali okay naffe tusobola tewali gwe bawandako dusoba gwe bawandikako kintu nti osobola era gwe mukwana ndaba osobola bamokinga takyalina mikwano she's lonely she's alone naye bannange mfunye ebirungi mu kubeera lona mfunye ebirungi mu kufuna kye bayita mid time you guys nze simanyiyo muntu mu nsi muno yafanga kubalala mundeke ndigide mundeke nezinire bwe mbulwa ebyokukola nga ngenda mukwano nekoleyo bu challenge kubamba nkimanyi nja kwambala engoye okuva ku Hosh Fashions mujje muzigule obuviiri obwo bwe mulaba ku mutwe mbutunda buva Vietnam original obwo bu bondi straight ready to wear no need for glue abagala okogga mujje nesikyakola byabwerere nange bya Good Samaritan nyina wembikomya so mujje nga muli serious oba toli serious era nja kugoberawo I need serious people ne woba obuuza yo inquiring yo welcome naye abajja okujerega mwennaku zino mbasobola era mbalinze abajjanga gozze ku mokinga na kutestinga I'm here for you okitegedde kannesekereko bana okwelyamu enkwe mu kuwulira kweko oba bongeremu tetwategeera ne tumanya nti tetukyetaaga mikwano gya wemba sikulaba sirya tetwakeera ne tukimanya tetukyetaaga mikwano kyavugiddewa wabula ne tumanya nti nze okuyita mukwano go olina okubeera ne ka plus kongattako nga bwe twekubira emboozi abandimaze obudde nga tugamba gundi wakirabye twekubira emboozi nga tugamba nti Shifa kati tukoze tutya wiiki eno tugiyiseemu bwe tuti kati ozzaako ki kati Shifa natikkudde amagomesi jangu olondemu kati Shifa bebo mikwano gyange kakati Shifa okoze otya kati gaadi oyo tukoze tutya solution ennyangu omuzimbira ennyumba kali akaana ke tuweerera bambi kafunye school fees ttaamu eno kakati Shifa tukozeewa charity awo kakati Shifa tukyusiza tutya obulamu bw'omuntu kakati Shifa gundi yonge ekola bweti bw'olangamu bwoti ne bwoti kati tugenda okujjukira okutandika okugeya abalala nga tukooye ng'emboozi tuziziza nnyo mu bitugasa mwe mwayagala mutulowoozese mbu musobola kubeera gurupu ya mikwano okusukka abantu 2-3 mbu nga mutijja nnyo buli budde tubalaba museka buli out ezze mugenda mwenna mbu ne biwangaala ani yabalimba tekisoboka mbuno musobola okubeera gurupu ne mweyagala abawala nga mususse 2-3 mukimugamba mubadde temukimanyi nti mutuula wano bana abawala omu nze natyanga nosituka anti asoso situka omuba mutudde bana ne munyumya asoso situkawo bana 3 abasigadde badda ku ggwe nga bobadde obegasseeko nga mulina gwe muliko gwe olusituka nga batandika ggwe n'oyo bw'asituka nga batandika oyo
mbu mwayagala mutulowooze sembu ffe twakola nsobi tebisoboka munansonyiwa I'm not here to say sorry sigenda nange bagamba sorry nange wekyantukako tewali yangamba sorry naye obulamu bw'okwetuuza mu bigambo obwo naye mumanyi twalina obudde bungi kati bwe tutakyayina nze awo waakiri nteekayoko buchallenge ku TikTok neziniramu amazina kubamba nkimanyi nti ojja laba outfit ennungi ombuuze Shifayo outfit ogijjeewa nkimanyi ojja laba kasaizi ombuuze nti Shifa nsala nti omubiri ate n'ebirala nakendeeza obwa Good Samaritan gwe ajja mu inbox yange non-blackmailinga Shifa nsaze nti omubiri mbunga byabwerere malusu mukwano nze banvumira omubiri emyaka 3 nengenda mu depression nga banvumira obunene nga buli wantula bwenti nga bagamba mugulabe gutunudde bubi kati gwogedde bubi kati guseka bubi guli bwe guti kati mukwano tosuubira kujja nkuyambe ku byamalusu come to my inbox ebyo mugamba abamwaze mtandika blackmail bannange bulijjo weesesa toyina kisa nkusaba nnyambe ku wait nze siina wadde 10 omanyi kyo investinzeemu mad wamma baagala amajaani agasala omubiri wegali nga gakendesa kundi yayo ne gakuyambako okuboostinga n'ebiralo gye nku advising bw'oba oli ready okutandika this journey mukitegedde mwawulira mwakicyenga naye nga nzire eno nenseka mad ogenda olya audio bweti efulumya ng'oli ageya munne oli n'agamba nabirikodinga byonna oba kati ndi kusaidiyaani jasi ku lutalo oluliwo oli kusaidiyaani omukazi oli yatukolako enku omumanyi tetuli kusaidiye tuli eno tuseka nga bamuwa eyatu blackmailinga naye nga wamma bonna alaba video ya blackmailing ojja kwetegeera nkusanga nenkubuuza nenseka naawe nesa kusonyiwa kubanga oli mubi kati buli wendaba cwicwi naye nga bw'oyiganga okwetegeera you guys munansonyiwa 3 years ago benabuuliriranga ku Self Love 2021 okudda emabega 2020 23 24 ebyaddala iwasn't bwenzirayo nenetunuulira mu video zange enkadde bwe netunulira bwe nti ngamba wano Self Love yaliwa nesooka nzijukira awo nti nze nabanga ngejja nga ate nnyina be ŋŋamba gwe yambala oti figayo yenyumiramu kola oti nga bw'ofokasinzeeko kumbe nga nange nsobola okukyekolera nange ne binnyumira oh my god n'ogenda n'otravelinga n'odda n'amakeesi nga byonna byoleese temuli bibyo oleetedde balina figa ennungi kati gwe yavaako nga temuli bibyo kubanga mu bigula tewabadde sayiziyo okitegeera ekintu ekyo bamaada kati mundeke ate nga bwe nnabagambye ndi mu time gwe bw'obanga onyiigira abasanyuka tonfollowinga bw'obanga gwe amazima gakuluma nga kati gano genjogera nga mufo kyo kikkiriza nga nze mwanvuma nti Shifa ogeze nnyo okaddiye weefeeko nabikkiriza baana mmwe kati nammwe bwe mba nga njogerako nga bibaluma quit my pages tojja kubanga eno time gye ndimu ndalamu that is the feeling when ng'obadde olina kyokolerera and you achieve it. That is the feeling. Yes, so kakati mikwano nyongera bajjukiza nti yenze Hope Shifa Nakawombe owa bulijjo abadde beebuuza nti ani ono Shifa yazaalayo omwana n'amutukweka waliwo abagambye mbunze nfaanana maama wange oli gwe mubadde mulaba mbu Shifa yazaalayo omwana n'amubakweka kati yazze ng'ali around 18 and 24 kakati mikwano I had reasons of working on my body. Era ezo reasons mugenda ziraba. Olwa endorsements ezijja, olwa business empya zigenda okuyingiramu, olwa ebirala bye ngenda okukola omubiri saagukola gutereka nagukola kubaako bye ngukozesa nga bigattako ku income yange. So I've invested in this. So guys, come with me. Abaagala jjana eno nabadde ng'anyo bayamba kuba abamu muba mujerega. But of course nja kulondamu ali serious n'atali. Ate sibeegayirira. Nti ate bambi ndayira abikola ng'ate already enzuuno
n'abaagala obuviiri obuva e Vietnam obulungi I have them